Yembwa tekamwa oba mbwa just mwami mbwa teriko okay ekyo gambye taliko honorable mbwa kuli tekuliko listi ya mbwa tekuliko linnya lya mbwa ku listi eno singa mbwa ebadde ebeera mu parliament yandibadde etegedde nti tetuwulirizanga ku nsonga eno tetugikolangako alipoota yonna fenga akakiiko ka Kosase yalimbye ensi nti ye mmemba wa Kosase si kituufu kati mwami mbwa ali mu mbeera ki era ye tasobola naye kusuubinga kumuyita mbwa mufuula kisolo oba bonna bagenda kwesuubinga kuba kati luno lutalo lwa njovu nembwa tekamatanyigibwa mu ttooke naye ne Sseggona nali mulabyeko ng'amiza omusajja Kibalama amakerenda mu kooti kati eyo shutdown Steba Nyangu ebiseera ebimu Nero bwe tuba tuzze wano twaga tusigalemu ak'obuntu kubanga tuyina abantu bannaffe bangi abatuyigirako era abatulabirako ne baagala beegombe bye tukola. Yes, saagala nnyo tutambuze blackmail, saagala nnyo tusiga obukyayi obutaliiwo. Twagala kwogera from a point of information ngeri well researched n'obukugu. Sseggona oba yalya oba teyalya sente ezo tekiremesa Mwai Museveni kuwandiika bbaluwa eragira Hamu nti azimba omwalo n'omugamba nti bamu enforcement directive from the president. Exactly. It can only be overturned by the president himself. Reversed by himself. Not the commission, not the court, not anything. It is an executive order. Exactly. People have fought it. Naye era yasigadde nabbanje byaze n'agamba omwalo gugende mu maaso. Amidisi challenges zonna eziriwo amataba gayingidde abantu bafiiridde mali yagambye omwala gusigale nga guzimbibwa gugenda mu maaso. Ajje mu kooti alayete report gye twakukusa. Ajje mu kooti annyonnyole Hamu yatusasula. Ajje mu kooti annyonnyole kimwononesa erinnya ly'omuntu nga nze. Ndikuumidde emyaka. Mpitibwa nno na wa kitiibwa. Manyi nti abatakirina kibatawaanya. Manyi nti abantu balumwa buli omu alina kyasinga ku munne. Bangamba nti mwami mbwa ansinga obuwanvu. Nange simulinaako lutalo olw'okunsinga obuwanvu. Mpuuga sente zatadde mu kalulu e Masaka gye yazijje situmanyi. Mpuuga kati sente azigabanga jjenje. Kati kankubulye lwaki Mpuuga badly needs that constituency. And lwaki Kyagulanyi ajagala. I have been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of parliament received the second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoychan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Matthias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. Ekyebuuzibwa go okuground omukulu adda tadda kuba Gashumba alaganga atidde ti omusimbi guno mungi bayinza okugukozesa okudda omukulu adda tadda. Nero nzize nkuwa obujulizi ku ground e Masaka. Video nzize nzikulaga emu ku yasembayo yali ku nomination nakulaga Costa nga nkalu n'ebimotoka bifuso ebyaleetebwa nga n'abantu baba wa ssente empitirivu zino zenkugamba zikubanga bagenzo zogera nga zayita dda bazifuna dda gogenda okulira nti bazifunye ng'olredde zatambula dda obagwirako eyo nogamba bannaya abasajja bulijjo bayisaawo dda omunyago naye ground eyogera kirala. Ground egamba ki? Egamba ffe twagala kintu kimu ambuleera. Tegeeza
Munnayuganda teyeeraliikirira. Munnayuganda bamugumu nga mubuulira wano. Anti akalulu kano kagenda kuditamininga. Mpuuga yalina amaanyi agasobola omuzza mu parliament mu 2021 without a new ticket. Ne munne Bwanika. Asagala oyo Bwanika njawonesa. Nani naye bamugobye. Ate namba. Anti Bwanika omanyi lwaki tumuleka olumu. Yetafuna nko mukisa gwa bukulembeze. Yegufunya mu NUP. Kakatu agatulaba ono kituufu abantu baali bamukooye. Yali adda kubanga yali agamba nti ne bwatalijjide ku NUP. Yera solo kudda mu parliament. Kakati njagala kubulira Mary Babirye Kabanda. Spending almost 1.8 billion Ugandan shillings. ODP. Yali muganzi nye Masaka okusinga Mathias Mpuuga Nsamba. Nomanye kyamukubya. Yagaana okukkiriza mu NUP nga bannayuganda ekibiina kye bali basazeewo kibakkiririzaamu okuwa obukulembeze. Ne ku mulundi guno tugenda kukirabako. Bw'abanga Mary Babirye Kabanda yakubwa akalulu. Mpuuga mpozi nga akalulu banaakalangirira ku mudumo gwa mundu. Mbikugamba. Okitegedde nero. Mpozi nga akalulu banaakalangirira ku mudumo gwa mundu. Kubanga nze what I'm getting from Masaka. Abantu bakkiriza nti bana abakulu basalawo kutambula ne government ya Mwami Museveni era bakunnumbe nayo. Nansi banyigirizibwa bo basaze okukola ki okulya nebigenda maaso. Tumaliriza omukulu ali kuki ali ku bitaana ali ku Lwenda ali ku 10 ali kuki. Kakati bannayuganda njagala bategeeza. Omukulu ali ku timu. Omukulu ali ku timu Kawumbi. Enga agezaako okuwubira ku bantu naye nga embeera y'amaanyi ayinza okwebuuza nti abantu bano bendera baazijjeewa nga boolaba embeera mu kiseera kino wano ekyengera abantu beeyiye ku kkubo mu bungi tewali mulimu gonna gutambula mu kiseera kino kwaniriza Kyagulanyi ayita mu kitundu kino kyekyoka yembeera yokka eriwo era ab'ebyokwerinda balabwako nga beetala omulimu gwabwe olwaleero gulabika nga munene ddala okuziyiza abantu okuyingira mu kkubo naye nga abantu bangi nnyo bangi ddala buli omu asanyukira waali ate abalala essanyu bwe libasukkako baddukayo ne bajja mu kkubo ne bamuwubirako n'oluvannyuma ate bw'atyo ne yeeyongerayo waliwoko ne betulaba bakutte ambuleera ez'ekibiina ki National Unity Platform naye nga abasinga ku bo bakutte bendera z'eggwanga Uganda baaniriza Kyagulanyi mu kiseera kino ali mu kuyitamu ng'ayolekera disitulikiti y'e Butambala ne Gomba gy'agenda okwenjeza akalulu olunaku luno olwaleero. So all in all abaganda si banyiivu wadde ku Kyagulanyi genda ku ntaana y'Obote bakkiriza nti time etuuse twesonyiwe tutambuze eggwanga. Bennayogeddeko nabo ku ground abantu ba Buganda baŋŋambye ebigambo bino. Baŋŋambye nti ekibawagiza Kyagulanyi mu mbeera yonna n'abakulembeze abamu bye boogera lwaki tebabiwulira nti balowooza nti abakulembeze Mengo they distance themselves ku ebyo ebiruma abantu nti abakulembeze Mengo bejja ku bantu n'ebibaluma tebakyabifaako wabula bo balina obubondo bwabwe abasajja abagagga n'abakyala abagagga bwe balimu bwe balowooza nti bwe balina okubeeramu nga batembeeta. Kati omuntu wa wansi anoonya w'asobola okufuna obwenkanya n'eddoboozi ly'asobola okufuna mu bakulembeze bawulira nti alina eddoboozi asobola oddituusa yekka ssaawa zino. So kyogezaawo ngamba there is a gap of detachment between Mengo and the typical local Baganda abali yes bawulira tebakyalina gye basobola kubanga luli abantu bwe bafunanga obutali bwenkanya okuwulira kubanga let me tell you nero ekizibu ekisinza okuba mu Buganda wano n'ebitundu ebirala ng'obitwaliddeko baleta bubbi bwa ttaka ate ng'abantu n'ettaka libatuddeko lya Ssaabasajja Kabaka erisinga okuba eringi tewali abayambye. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo okusinza biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Between the lines midweek tuzze okubeera nga tuyita mu nsonga eziba zikoze amawulire twabagamba season eno tujja kuba tujja emirundi 2 ku 3 okusinzira ku mawulire ki agabaddewo ne availability y'omukulu waba tali ku campaign kubanga omusajja asiiba mu campaign kulikayo akasimu nakafunye kiro ndi wano nkomawo Sembabule yabadde atya bana Uganda kazoke mabuzeko abantu bafabesi mu abalaba final channel channel ebirako ensonga zokka zigatta ku ggwanga lino Uganda tubalamusiza abanyinaffe baganda baffe bajjajja ffe batata baffe bato baffe bakulu baffe yonna gye musinzira okulaba the final channel Focus 360 tubala musaka akenjawulo mmwe aba subscribing okutandika bwe twatandika ku channel paka bwe tutukidde olwaleero abantu baffe abalabye ab'olulango batatuvanga musebo kubanga abantu ambakola ki batagataga abantu bawumulamu ko ne bamala ne badda abagoberera ddala ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tubaaniriza nnyo bannamasaka twayiseeko omanye bendo Greater Masaka yeeyo Sembabule twayiseeko ko mu bendo tonotonaawo so tubategeeza nti 29 tukomawo Bozi wali osubiza okuntwala Masaka sinali nkusuubiza oyogera Luganda ki Oluganda lwennyini olwaffe ng'Abaganda sinali nkusuubiza wansuubiza nakusuubiza okutwala Masaka ennaku z'omwezi 29 oluva ejjinja tujja Masaka so abantu bannamasaka bantumye ssebo ne bino ebintu mbituuse bwe nabadde eko abannamasaka babadde Sembabule ne bantegeeza nti tegeeze banna final channel nti muvujjirire omulimu gwe tugenda okukola Masaka twagala gula bu flag ssebo nero twagala ku paintinga Masaka ne flags eza Uganda empya nga bwe twagala efaanane era olabyeko ebitundu ebimu nga biina flags impitirivu soko gabe namba y'essimu era waliwo n'abansabye gojjo gulira abe Masaka flag ati nze mukulembeze kuba saagala kwekwasa mulimu ogwo muze ngenda gula flag nga simanya ni wajjiwa so njagala bategeeza nti namba yange eri 0759 49 18 0759 49 1849 sabu nalabye ne mu comment section olwokuba nti Masaka asembedde nalabye waliwo abasaba ennamba nti Faruku buli shojja okola tufuba okutulanga otuwe ennamba yo so ngisomye bannange twagala kufuula Masaka kuba Masaka ono alina ebyafaayo era bye tugenda okwogerako wano abakulu tebakomye wali beeyongedde awalida njagala kubuulira akamu ku bululu obusinza okuteekebwamu ssente mu kaluka no ketugenda kugendamu be bakulu ab'omuti baguyita Seddugge ng'omuti Seddugge katwagala tulage banna Uganda nti Masaka tetutudde tewali ajja kujja ebuwanguzi okujjako NUP so tubakoola all walks of life tugule obuntu obwo n'ebintu ebirala byonna ebyetaagisa n'akalulu mu kalonde n'akalulu tukalonde wanga yegenda kuba the final battleground ewetaagisa t-shirt tuzigule ewetaagisa bufulaga tubugule vuvuzera tuzigule buli kimu so bannamasaka ennaku z'omwezi 29 tujja bannamasaka abalaba channel mwe bamutandikirwako ssebo kasooke nkukubire koyogedde ku Masaka kano sinza sinaba kukyusa omutambi wange nakumulina mpuuga sente zatadde mu kalulu e Masaka gye yazijje situmanyi otegedde mpuuga kati sente azigabanga jjenje kati kankubulye lwaki mpuuga badly needs that constituency and lwaki Kyagulanyi ajagala kambawe kano analogy nejo kujja kino ekintu in a national park empologoma ina okudduka faster than engabi egikwata egiriye kubanga bwe tegikwata empologoma ejja kufa enjala ate n'engabi erina okudduka faster than a lion okuliibwa kati kyekiri e Masaka emukungwe yegenda okubeera battleground ebyo byennyini mpuuga alina okusaba ne bajjajja be
awangule constituency eyo bwaba tagiwangula kijja kulaga nti Kyagulanyi yamufuna kyali ne bwokomaawo kakati nga tutandikiddawo lwaki nsaba fulaga zino ebimu ku bululu bannayuganda bebasinze okutunula obugenda okukola statement mu 2026 ke kalulu ka Nnyendo Mukungwe nekimanya kyabakuza naye akakulembera bakayita Nnyendo Mukungwe owekimanya naye kamukube manyi bamugobye abeti wani goli mubi omusoti w'obolimu omula yabadde agenzo bakuzi niye masaka demako kakati buli omulundi bwe nali wano omanyi Abedi Bwanikoyo talina nnyo maanyi era saagala mufokasingako naye waliwo ono gwe bayita w'omuti Sseddugge akukulembera era ono Gashumba nga tannabuuza gye yajja ssente ajje mubuulire kubanga nakyogerako ku sheemu ze twakola ki ne gye twakomokola nakugamba omusajja yafunye ssente empitirivu teekomye ogwo ne bamwongerayo n'akasiimo era baadde bazibawo ezo ssente nga tunatuukawo tugenda kutuukawo oba oyagala tutandikire kubanga ebintu bingi I've been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of parliament received the second service award. Sikulinza na kunyonyola shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoychan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Matthias Mpuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. Sorry. And to avoid a paper trail, this money was received through the parliamentary circle. Okay. Joel Ssenyonyi tutandike sho kati. Gashumba yebuuza sente gye zaavudde ajje mubuulire agamba sente Mpuga zayiwa tezirabwangako ziringa ki njenje yaha Bwanika agobwa ku mukolo Ssenyonyi addamu agamba bakomishona beyongeddeyo kakati bina abanguwa ne bagamba okke kati omukulu ebitaano ekikumi kubajukira ali yuke n'agamba nawulidde waliwo abafunye ekikumi netula obutambyo bwali ku parliament ekiraawo ebitaano ekikumi n'ebina so omukulu kati wa 10 sitajali wa bitaano kakati nero ontadde kati nkutadde kati njagala tukakkane zene ensonga tuzitegeeze bannayuganda bulungi nga bwe zirina okuba ensonga zino eza siringi obukadde ebina tebwatandise ng'abantu boogera nti bazifunye bano abakulu bwe bazifulumya ssente zino mu ssaako ya parliament basooka ne bafuna bapropagandisi baabwe ne bafulumya amawulire nga bagamba nti Joel Ssenyonyi yafunye 650 nawulirako nti Ssenyonyi yalidde okategedde enkola y'abana abantu blackmail okubuzaabuza baamanya nti bwe banaatuukira okumanya amawulire nti bafunye ebina nga nabo balina gwe beerippako nga basuddewoko kaddamage kubanga baamanya nti ssente ezigabibwa ba commissioners ayina zitunuulira ennyo era zaabakuba kugulya omulundi ayina kuba leader of opposition yalina okutegeeza ensi kati ate leader of opposition luli yali part of kubaafuna nojjukira bulungi nti era mwe baafuna Joel Ssenyonyi omu ku baasooka ne bavaayo ne bagamba nti abakulu beegabidde ssente leader of opposition oli yali Mpuga si Ssenyonyi Mpuga Matthias naye Joel Ssenyonyi nga y'omu ku bakulira akakiiko ka Kosase by then y'omu ku baasooka okuvaayo ne bagamba ensi nti ba commissioners omuli ne leader of opposition beegabidde ssente bali baafunye bina omukulu n'afuna 5 kakati bayagadde basooke bamanyi balowooza bagenda kuzibikira omumwa gwa Ssenyonyi nga basooka ne batambuza propaganda because olukiiko olw'owaggulu olufuzi owa parliament olumanyi baluyita parliamentary commission kutulako abantu 10 kutulako minister of finance ye Kasaija kutulako Anita Among speaker omumyuka we leader of opposition atuulako kutuulako clerk owa parliament ndowooza ya Adolphe Mwesigwa ne babaaka benchers bana ba commissioner
NRM enako basatu bano betumenye Serwanyi Akampurira Ochan ne omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati red flags ziragaddi ojjukira mu bitaano twogera nnyo ku bitaano kubanga yali statement yakolebwa abasooka okuvaayo okuwakana nti ssente zino tebaazifuna oba tezaayita yali omwogezi wa parliament wayita Chris Obole. Chris Obole tumanyi bulungi ajjate mu parliament mukama we yanitaamu ngera twamulabe mu kalulu kanitaamu nga Chris Obole wandaga wano bu video nga zina amazina yekulula wansi ng'ekisaanyi era yavuddeyo dda wano. Is becoming a public liar to keep saying Parliament is paying out service awards. I think the only thing we need to accept as media, these are my bosses. They can fire me anytime, including Honorable Senyonyi is my boss. But I think he loves limelight so much than institutional. Cause nerulira yawakanya nti tebiri. Ye yasooka ng'omwe cause bannamawulire baali banoonya amawulire amatuufu okuva eri parliament. Kakati omwogezi wa parliament ye Chris Obore n'avaayo n'adifendinga parliament n'agamba ssente zinnafunika. Later ne tukizuula nti ssente zaafunibwa era zaabaweebwa. Omulala yavaayo mu kwewozaako eyasooka okuvaayo okwewozaako eyalwanirira nnyo Mathias Mpuuga yali Serwanyi Solomon. Omujjukira bulungi. Era yowookubiri avuddeyo ku defendinga n'agamba nga bali so olabira ddala nga the sequence is the same which confirms nti sente zaakoze eki zaayise. zaayise ne bwe baadde baziisa ku luno omulundi baakoze bwe bati baziisiza mu saako ya parliament kuba saako ya parliament yateekebwawo kulaba welfare y'ababaka etambula etya n'engeri gye basobola okweyambayamba ni keesi omu ku bo alina obuzibu bwaguddemu. So kakati eyo bazitaddeyo kubanga tezijja kubaako biwandiiko bezirese. Like if you want to trace it, you might not even find any documentation. Tojja kulaba mpapula zikakasa nti sente zaakoze eki zaafulumye. So gye baziyisizza naye bino tuzze tubisuubira nnero because abakulu tukimanyi bulungi nti bazze beegabira omusimbi mu parliament. Akaseera tulimu nga kakalulu abasajja bazze beegabira Mathias Mpuuga Nsamba omusajja gambye wali nti ssente za Spain ze mu kalulu Masaka zeewuunyisa ng'ate ne Ssenyonyi naye agamba bazeewadde to facilitate their return to parliament. Exactly. Kati Gashumba abagamba omusajja gye yajje ssente tetumanyiiyo. Okitegedde? Okay. Kakati nero era kino nakyo njagala kibabuulira abamu ku bantu abasinga okweteekamu ssente nnyingi nnyo mu kalulu ke twavaamu ka 2021 tebaakomawo mu parliament. Osobola ozeteekamu n'otadda. Bannansi ne bawooya ataddemu bucolo. Waliwo ababiliyoni akasente bakalidde. Nga bakalidde. Waliwo ababiliyoni 3, biliyoni 2, biliyoni meka emu nenga tebakoma mu parliament. So bino ebya ssente nnyingi tebitiisa bannansi nti oli azitaddemu already oyina kubanga oyina amaanyi agasukkulumye nga nabuwagizi obuyina ku ground. Omukulu kimuleka wakati ng'atuuse ku 10. Akalulu agenda kadda omuti gweyongedde okuguma nti kati emirandira ginywedde kuba guze ku nsulo eyagutandika oba kuba ensulo eyagutandika yeeyo. Bannansi abamu bamanyi Lwenda. Waliwo ekikumi. Anti abamu babala Lwenda. Bannansi abamu babala za service award. Nako njagala tukategeere. Kati bannansi ate abamu bagamba zonna zaafunidde mu parliament nga tulaba nga tumoga bulungi nga teziri makubo malamu makubo matuufu nga si musaala gwe nga ziina bye ziyisaawo. Kakati abamu basikikinze ku Lwenda 4 ne 5. Waliwo abagamba awo mukulu kati wa Kawumbi. Akawumbi mpozi miliyoni 10. Kakati akawumbi agwa mu kirasi ki nakyo tukatugitegeere. Twali tulina tiimu Kawumbi abakatolubwama. Teyadda. Ogijjukidde? Ogijjukidde? Tiimu Kawumbi katolubwama Muhammad Nsereko. Ebigendererwa byabo byali ki mu Kawumbi? Ebigendererwa byabo byali bagamba naffe katulyeko mujje tulye ffenna. Abakulu badidde kataamu egenda. Kataamu egenda. Kachiro mowa aba P7 bamaze ebibuuzo. Kakati omuteeketeeke njagala omubalire
ali mu kirasi ya Katolu bwamaawo mu Kawumbi kwabe bali batimu kaki ekyebuzibwa go ku ground omukulu adda tadda kubaga shumba alaganga atidde tyo musimbi guno mungi bayinza okugukozesa okudda omukulu adda tadda nero nzize nkuwa obujulizi ku ground ya Masaka video nzize nzikulaga emu ku yasembayo yali ku nomination nakulaga Costa ngankalu n'ebimotoka bifuso ebyaleetebwa nga n'abantu baba wa sente empitirivu zino zenkugamba kubanga bagenzo zogera nga zayita dda bazifuna dda gogenda okulira nti bazifunye ngorede zatambula dda obagwirako eyo nogamba bannaya abasajja bulijjo bayisaawo dde omunyago naye ground eyogera kirala ground egamba ki egamba ffe twagala kintu kimu ambuleera tegeeza Munnayuganda teeraliikirira Munnayuganda bamugumu nga mubuulira wano anti akalulu kano kagenda kuditamininga Mpuuga yalina amaanyi agasobola omuzza mu parliament mu 2021 without a new ticket na munne Bwanika asagala oyo Bwanika njawonesa nani naye bamugobye ate namba anti Bwanika omanyi lwaki tumuleka olumu yetafuna nko mukisa gwa bukulembeze yagufunyamu NUP kakati twagala ono kituufu abantu baali bamukooye yali adda kubanga ye yali agamba nti ne bwatalijjidde ku NUP yali asobola okudda mu parliament kakati njagala kubuulira Mary Babirye Kabanda spending almost 1.8 billion Ugandan shillings owa DP yali muganzi nnyo Masaka okusinga Mathias Mpuuga Nsamba naye omanye ekyamukubya yagaana okukkiriza mu NUP nga bannayuganda ekibiina kye bali basazeewo kibakkiririzaamu okuwa obukulembeze ne ku mulundi guno tugenda kukirabako bw'abanga Mary Babirye Kabanda yakubwa akalulu Mpuuga mpozi nga akaluba n'akalangirira ku mudumo gwa Mmundu mbikugamba okitegedde nero mpozi nga akalu bana akalangirira ku mudumo gwa Mmundu kubanga nze what I'm getting from Masaka abantu bakkiriza nti bana abakulu basalawo kutambula ne government ya Museveni era bakunnumbe nayo nansi banyigirizibwa bo basaze okukola ki okulya nebigenda maaso tumaliriza omukulu ali kuki ali kubitaana ali ku Lwenda ali ku 10 ali kuki kakati bannayuganda njagala bategeeza omukulu ali ku timu Kawumbi Kalamba timu Kawumbi Kalamba era mweje munyigirizibwa mu malwaliro nga tewali ddagala gye mulabanga enguudo si nkole gye mulaba nti abaana bamwe tebasoma basomesa basaba okubongeza omusaala teguliiwo omukulu ali ku timu Kawumbi banne bagenze ku Lwenda bagenze ku Lwenda banne kati bebe Olwenda ne bw'oba oyagala kugamba service awards zokka osobola omugamba ku Lwenda banne nga bali ku Lumeka ku Lunaana ne bw'ogamba ku general mane zonna zaafunye mu kaseera kano nga si musaala awa timu Kawumbi Katolu bwama Kaliba okay nga tugenda ku nsonga endala ensonga endala nayo eri wide munatusonyiwayo tuba tukwataano ne wali ensonga ne tuzivuga zonna amawulire mangi ne tugenda kukola shemwemu omukyala Natalia Ozi omukyala simu nabyabufuzi omwana yagambye akoba naye omukyala oyo simu nabyabufuzi nina akatambi wano ng'asaba kalulu okuvunaanyizibwanga abantu bange abeerungujja ku mulundi guno munnyambeko munoonye akalulu mummwe n'abo abajja okunoonya akalulu abajja okujja okukakuba nga tebabeera muno kubanga mmwe benjogedde nabo enfunda nnyingi bali bandabira kwanika ati kalakata ogu gwe mulimu era ngwenyumirizaamu nze nayiga ekintu kimu kyakalimu kolina kakwate bulungi era nkigamba abakunga ne wooba olongooza toni kirongooza n'omukatonda akasembayo ojja okuza kye kinaddako so mbategeeza ekintu kimu kana akalimuagobwa lodi kansala si kunga mulimu kusasulibwa wabula kuweereza era nja kuweereza nayumba saba obwagizi bwamu nze ngamba abantu nti amaanyi gange gali lungujja mu kitunzi kubanga bwenzaalwa kyakyange yamugenzise muli bakitunzi ngenda kuwaga ngambe nja Natalia ewaani
ndabe Anatalia ye waffe kyemuddamu Anatalia ozi ye wani wano sirina abo maanyi bwe bamuzaala jjajjaawe yagamba kati Anatalia Ozinga ze yali azze mu kalulu awo ng'ayagala bwa road kansala kasita yagamba ngenda kuwaga mugambe nti Anatalia ye waffe n'agamba Anatalia ye wani obwana nga buna ne bugamba ye waffe n'atambulira n'agamba abeerungujja mwakola bubi ogoba omukyalo no mu byobufuzi naye tugezo tuuka wano ng'omwala gwakikoze ne gufiiriza amataba ne gajja mangi ne gafiiriza abasuubuzi ssente mwe yaviiridde n'agamba mbu ye Anatalia yakolayo factory ekola obuwale bw'omunda obuwale 99 ku 100 babuyita Anatalia Knickers Anatalia Knickers mu ggwanga Uganda kati baswahaba nga Farokali woli na hakizo nya tonteeka mu Muzafaro woli na haki nya manya nti haki 3 zambadde ku mpale za Anatalia Ozi kuba omuntu agamba nti empale eziri mu ggwanga 98% zize omuntu oyo naaba mugagga era tezisobola kubanga zikolebwa nga small scale business ejereza Anatalia ayinayo factory mutandika kale okola analysis nti waliwo wali nga baragambanga nti night Rujinja obo supplying eggwanga 98% ezempale Knickers surely there must be a factory of Knickers in Uganda kadire ejja kutuukayo statement yanyiziza abantu kubagamba mbu yali n'eddoboozi asobola okwogerera ng'emulaba ku TV naye yagumiikiriza n'agamba ye kave mu byobufuzi ke yeekolera akasente ke naye ate neeyo ebintu bimujjidde ne bimulumbayo bantu bangi bwe tubeera wano nga tukola show zino bagamba tuli mu byabufuzi waki mubeera mu byobufuzi but I still believe ebyobufuzi is a fact of life oba birimu directed oba indirectly the final political decision affects you, affects your life, affects your employment, affects your survival as a human being mu locality eyo mwobeera kati abasuubuzi balaba bagamba nga temwekalakaasa bwe mujja no tufiirwa emaali a political decision might have led to some okudda mu kyalo tutandikirawo kwa Anatalia Ozinga tugenda tukwatirira emyala gyonna kakati nero sometimes sympathizing n'abantu abali mu media nga balina obuzibu bwe bafunye oba information gyebagala okudelivalinga eri bannayuganda sometimes sympathizing nabo nga bwolaba nti omuntu alina show gyakola ku media platforms ezo naddala mainstream olumu osanga nga n'eddoboozi kyali badde awulira ekikwata ku nsi kimulema okujjayo olw'ensonga olw'amateeka agabafuga ku mirimu eyo ne agreement ze basayiningisanga abantu nga bagenda okujoyininga emirimu egyo ng'oggyeko omulimu kyegugamba ethics nti olina okuba balanced naye olw'okuba nti media houses ziri compromised by the state saawa zino osanga nga n'omuntu kyeyalirabye ekiri ku nyuto kyeyali badde akola balance ng'akomekkereza ayina ku defending state because ogenda okwesanga zino media houses abazikulembera no bali kaliro kyogera kituufu we have seen great brains ku media okwo it was an example nga mu Bukedde Fifi da Queen very intelligent woman nga ebintu byabyogera bulungi omulimu yaguluzinga Flavia Namulindwa omulimu naguluzinga like bagezaako nnyo nti bw'oyingira mu politics ng'oli wa opposition you leave the station kati ekizibu ekiriwo nti n'ekisooka ekizibu abantu bangi basomye naye n'omukiso gw'okufuna akalimo nako kibanga kibuna omu so either you take a decision of working there n'osirika oba ovaayo n'ogamba ngenda kujoyininga eno abantu abanyigirizibwa n'ogamba nti kati tulina omukisa guli gumu era kyovola of late bannamawulire bangi abakkiririza mu nkyukakyuka bagambye tutukyasavinga mainstream kwa ziri regulated by the government katujje eno nga bwolaba bwoli wano n'ogamba nero kankulyetingeyo kyano nsobola okuweereza bannansi ku leveled ground so abo abasigadde ne bagenda eri
era bajja kukomekereza nga bw'olaba Zambali nti Zambali yakera ku machanga ina idea ngakkiririza mu bigenda maaso eno n'olwokuba yali akyasavinga mainstream zosobola okugamba nti zirina amateeka agali regulated nakomekereza ng'emyaka gyonna agimalayo ng'awulya bimunyiga tasobola kuvaayo kufulumya ddoboozi lye paka bwe yavaayo n'agamba nkooye let me join it ekijja kikole ki kije oba I lose oba nfuna kyonna kye kinaakola so kati obuzibu obuliwo ku Anatalia tafaanana abo benjogeddeko Anatalia yalaga dda interest ey'okufuna obukulembeze n'okwesimbawo however much abadde asavinga eno naye yalagako dda interest ey'okukulembera abantu kitegeeza Anatalia ebizibu ebiruma bannayuganda abimanyi abatavuddeeyo okufuna bukulembeze sobola okugamba bayinza okuba gye bali babiraba naye tebannafuna na interest ekulembera kubanga nnero bw'ojja ng'osaba abantu obukulembeze obalaga ebizibu Uganda byeyitamu kati Anatalia yesimbawo ko ku Lubaga ali anoonya bwa road councillor Lubaga road woman councillor Lubaga North kabonero ko yali ssaawa ne tujjukira bulungi nti abantu bonna abajjira ku ssaawa baali bayina ekifaananyi kye basiiga nti Honorable Kyagulanyi era yakamala ogikozesa ojjukira bulungi ekyaddondo kakati abantu bonna abakozesa essaawa era bazze bagitambulirako bonna ababadde close to Robert Kyagulanyi Center mu ne bafuna omukisa ogujja independent baagala kukozesa ssaawa abantu balowooze nti osanga bano balina ekirowoozo newankubadde wali ewa Kyagulanyi tebafunyeewo naye bali close eri ye njagala otunule buli muntu abadde close eri Kyagulanyi nga tafunye mukisa gufuna kaadi ayagala kozesa essaawa kati Anatalia ono ayina ebigambo bye yatambulirawo mu kalulu ke baamukuba ka 221 yatambula nnyo ng'alaga nti ebigenda mu maaso naye abikkiririzaamu era idea ya Kyagulanyi alinga naye tagivuddeeko nnyo bwe tuzze leero nga yali agala kugenda ku KCCA wamanya ebizibu bya Kampala ssaawa zino bye tufeesinga naye byafeesinga kitegeeza ali amanya ebizibu bya Kampala lwaki asuuka n'agamba nti nasirika anti abantu bamumma obuwagizi luli anti wuliriza Nero azze okukiikirira abantu ne bamumma ebizibu biba tebivuddeewo kituufu osigala opushinga ekyo bannansi kye bakkiriza kuba naawe kitegeeza before nga tonna kiraga nti kibaluma naawe okikkiririzaamu asooka naawe kuluma kati Anatalia bw'atuuka n'agamba kitegeeza olwo Anatalia twali tugenda kusindikayo muntu atalina kutukiikirira yali agenda kutuuka eri asirike nga bw'ayogedde mu kamera awo n'omulira ng'agamba nti nasirika nina omumwa naye nasirika yali agenda kufuuka kyesirikidde newankubadde twali tugenda mulonda baawona muwone baawona muwone abantu b'e Lubaga North okategedde Nero era nga yeewaana ng'agamba nnyina eddoboozi nyene platform wensobola okwogerera kitegeeza Anatalia yajja ng'agenda kuba used against the will of the people era agenda kola ka Basiri exactly kuwadde Basiri yajja ayogera bulungi n'atuuka n'akola bwe okitegedde Basiri yasirika okategedde kyongera okukulaga nti abantu bano abafaanana Anatalia Ozi bangi mu buweereza era kyova tubalonda ne tutuuka ne tubabuuza be twalonda bali luddawo okwogera ku nsonga zaffe ezituluma naye olw'okuba abantu bano batuuka ne bafuna self interest and their gains ezaabwe zibamaze okufuna mu bukulembeze they feel nti abalala they don't even matter as long as bo bafuna bye bakuuma ebyabwe ali mbali abagamba protecting the gains oba Anatalia engeri gy'agambye nti alina factory ekola obuwale 97 ku 100 yamanya nti bizinensi ye eyinza okumufa nga bamuteekako emisolo senga ayogera nti oba alina changes za demanding kati awe mbadde nzija nga it was self interest gamba kanetaasa omusolo kanetaasa abasajja okunyingiramu ne waba akuba esimu agamba nakubira General Sale kitegeeza maybe neggulu yatuuka ofunayo capital kati let's go there Nero you've seen Anatalia Ozi nebbanga lyakoleredde ku mainstream nze naawe tukimanyi bulungi the amount of money that is paid kwezo media centers omuntu wagamba nti alina factory kweyo level with the amount of money that is being paid ku mainstream
kuba tolina nnyo mulimu mulala gw'amaanyi gw'omanyi gwakola njagala musuubuzi anti wuliriza she's a young lady otegedde yabadde agamba luli nti yabadde yakusula emisolo egiri worth millions of money miliyoni 10 waziwulidde naye ebyo nga saagala bigendamu into deep njagala kuwa ekifaananyi ekirala nti bano abantu b'owulira ng'agamba nti nakubidde gundi nakubidde genosale nakubidde lord mayor nakubidde minister gweolina n'omukisa nti olina bw'osobola okukugubira ne bakugamba gwe Anatalia gwe okubye kakati saasira omuntu ali mu kikuubo ali wansi mu downtown atalina yadde mukisa gusobola kukubira muntu yenna essimu amumanyi ku personal level kitegeeza Anatalia ne banne abamufaanana bakkiriza nti be bamu ku bantu abatalina buzibu na bigenda mu maaso mu ggwanga kimala mutuukako kasita nawulidde nakubidde General Sale nemanya nti she probably is like the promoters nti promoter janagamba nti twabadde eggulu General natuwa sente tukole ekivuluka kikyatusaze bannaye kyatusaze nnyo naye nga ne capital teyabadde wuwo ekirala nero ani gw'omanya owning factories manufacturing mu Uganda General Sale could this one be just an employee being employed somewhere of pushing nenda kulaba factory ejeri anti kyenkugamba tuli mu kuba mu torch because on the program between the lines kuba torch mu nsonga kuba torch mu nsonga olaba ono ng'alinga afiirwa akalimo ko yekubira paasi tebanaye capital yafudde mu nkolere y'omukisa nfune y'omulala obanga ono ayinza okuba ayina store naye nga bamusupplies ye n'atunda okategedde omuntu egeri yenna gyafunamu sente ze it is okay the question yabadde nti omusuubuzi kubanga ne Bobi Wine yabadde agenda tudda ku Bobi Wine yabadde agenda wabutambala tetunadda ku Bobi Wine tukyalina genda awo we yabadde agenda ng'era ayogera ku nsonga z'omwala yagambye abasuubuzi abamanyi ekizibu we kiri nga naye mwesirikidde nti muli mu bya busuubuzi kijja batuukako era tabasaasira tuzze twogera nnero ne tugamba ku kyalo mubeerako n'engo ng'ejja erya banneiba bamalawo banneiba buli yakuba enduulu todduukirira obeera mu nnyumba yo ne weggalira n'okola ki n'olaaza engeeyo egenda kulya banneiba bonna bamalewo naawe egenda kukutuukako kyetuzze tugamba abantu nti ekigenda mu maaso mu Uganda buli muntu is a target. It doesn't matter where you are. Bwabanga lwekizibu we have to come up fenna mulundi gumutuwanire wamu tulabe nga kiri solved. Let me tell you nere ekintu ekirala abasuubuzi abo sibe enkanya. Abasuubuzi mu Kampala bankwe babi. Omanyi lwaki ssaawa zino paka leero ebizibu by'abasuubuzi bikyalemye okuba solved? Omanyi lwaki? Beeryamu enkwe. Leero twakolako shows emabega. Nenkugamba Mwami Museveni kano ke yabayise Kololo. Yasooka ne beekalakaasa. Ojjukira bulungi n'abagamba mbadde weeks 2 to finding a solution to the problems. Weeks 2. Nenkugamba kati Mwami Museveni bana abamaze. Ne mweno scenario nalabyo omukazi agamba tetwagala kasita tetwagala ani kutwogerera kitegeeza n'obukulembeze bwabwe. Nenkugamba abakoze eki abamaze kati agenda bateekamu abantu ku ground ababatunuulira. Then bagenda okuddayo nga tewali solution ya bizibu byabwe. Ekigenda maaso mu Kampala abasuubuzi bennyini bankwe. Nero waliwo wano bagamba abasuubuzi nti bannaffe mulete receipts kwe musasulira rent. Omanyi kye bakola? Omusuubuzi asasula miliyoni 4 eza rent. Receipt n'agenda na ya mitwala ameka 5. Olidde bakkiriza okuba exploited ne bannannyini bizimbe mu kibuga. Anti era nannyini bizimbe era y'omu asaba lisiiti. Anti kyenkugamba no. Bwe baali balina obuzibu buno otajjukira e-receipting iflis n'ebirala nga bakayana ku misolo egya gundi
Iflizi yali payment model nti buli kafuluma kalina okubaako omusolo kati bonga abasuubuzi bamanyidde okubeera nga waleeta container n'agisasulira wakati alina byayongeramu ebimusupplement anti kyenkugamba era ojja kwekanga nnero ku basuubuzi 180 mu kibuga tebasasula misolo mu proper way bonna 10 ku 10 otegedde nze kale nkugambye 8 10 ku 10 otegedde kakati bagenda obbasaba ebintu ebikwata ku business zabe nga tebakola ki tebabiina ojja genda okutunoonya abasuubuzi obasaba tin numbers nga tezirabika tebazirina kakati waliwo ekirento ekirala ekyazze kale mbadde sinatuuka ebyo kati ebimbadde ngenze wali tumalirize tudde ku mwala so omukyalo ono Anatalia bw'omutulya mu kifaananyi ekinene ajja kulowooza nti ayogera era ayogedde bingi nebikola sense ku current situation. They don't make sense because obusuubuzi buba governed by the state, by politics. Abakulembeze be mulonda mu parliament be determining emisolo gye musasula. Amateeka agayisibwa ku KCCA mu kibuga ne mu parliament ge gasalawo balandiroodi bajja batreatinga bati mujja kuyisibwa bwe muti ku customs emisolo mujja gira muti irreceipting ngayo bwebezze enkola gye musasulamu ebirala n'ebirala. Ekitegeeza Anatalia byadagamba ffe tuli basuubuzi tuli ya politics. Omuntu alina osooka okubeera ennyo concerned ku politics alina kuba musuubuzi. Because government gwesooka okuinvestingako gains zaayo. Bannakampala ebitundu 9 ku 10 basuubuzi. Era we wava omusolo government eno kwekola zeki kwetandikira. Kakati go ngamba nti ebyobufuzi tebikwatako mwe mutuliddemu olukwe mu ggwanga lino because government eno bwe tukeera ku macha basuubuzi nagamba tumaze tutadde wansi ebikola okujjako nga kino nekino kiteeredde kiri implemented. We will get better. Fenna tujja kutereera kubanga teyina jejja ssente zikola mirimo okujjako eyo mu business zamu. Kakati Anatalia ine ekifaananyi ye kyasiize because ono omukyala yakola public relations yasoma nalaba asoma degree gye baamutikira mu Obeno Victoria University. Banyi degree si magezi. Soko olindeka nti mbadde nyina kyenjagala okugamba. Ku mukyala gwe ndowooza nti muyivu. Yali badde reasoning capacity ye teringa senga wange wekya namukaaka e Masaka. Okitegedde? Bino yali badde reasoninga nnyo nga abimanyi. N'omuntu yatuuka okwegwanyiza ebyobukulembeze. Otegedde nnero. I don't think she knows. But jukira yagambye alina esimu gye yagikubye. Esimu eyo woogikuba bakugamba genda okoleva mu byobufuzi. Yabadde ye reporting anti bino byenkola. My biggest backer yangamba ave mu byobufuzi. Anatalia is a diversion to this problem. Tugende ku mwala. Omwala hamu yavuddeyo olunaku lwajjo n'ayogera ku mwalo ogwo nga ne Prime Minister Nabbanja waali nga bali munda mwala. Mulimu akayimba ka copyright. Omwala ndowooza ogulaba. Mwala baguzimbya bulungi munda. Kuba munda gulimu n'amasannyalaze. Ndayadde sirabangako mwala gulimu amasannyalaze. Mu Uganda omanye emyala emeka? Sewonze ninnyonnyonyi tokimanyi nti ndaba emyala. Nogenda mu byala. Nengenda mu underground train. Sebo sagala olimbe. Nengenda yo ne wali oyiseeko mu siwa. Have you done research about emyala? Kakati sagala otandike kufotola. Oba kulaga bantu nti you know much about myala. Ebyogenda bibuuza nze. Nayo ngambye nti oli nnyonyi n'ogenda mu myala. Ani ali nnyonyi agenda mu myala. But I've moved underground. Trains eyo n'oyingira n'ogamba oyingidde mu ocean bikiwe bityo. But omwala guno hamu gwatulaga. I think omwala yego tugwe n'okubeera. The challenge is omwala guno ekisooka bagubaddemu naye nga gulaga teguliimu mazzi gamala. Nga kitegeeza waliwo blockage y'amazzi tegayitamu bulungi. Kiringa okukola oluguudo ne baluteekako babiyita ki? Balina be babiteekako. Ebiriwa.
oluguudo lwe baateeka kati ngenda kapiripiri tinosanga abandiseeko muwogo ku luguudo lwa kolansi nti omwala guno mulungi I believe mulungi but challenge eri ku mwala guno papasi yago yali yakutwala mazzi naawe ngulabamu amasanyalaze sinategeera amazzi we ganaatuuka waggulu nga gajjudde amasanyalaze tegaatuttira ebyennyanja byonna mu Lake Victoria ne biggwamu ne gakuba abantu bonna eyo gye gugenda okuyitira awo sinaba awulire omwala gukutwala gutya amasanyalaze era senga enkuba etonya ne gubimba kubanga buli kintu kibimba we gubimba ne gutuuka ku mataala amasanyalaze tegatta abantu anyway tunyonyole ku mwala gwe nga woogulabye nange nga nkubulira omwala naye tusooka okuyozayoza omugagga okuzimba omwala ogulimu amasanyalaze ogulabye ekewamu e Masaka sijja genda into details z'omwala because it's still under construction kyendowooza nti gunnatuuka ku mutindo nga gundi gye yatulaga architecture impression exactly if you go and look at it kati naawo nawo kwa architecture impression kakati bw'ŋŋamba nti architecture impression bwe yabadde efaanana bwe tubanga batugamba nti guwedde nga bwe gutyo bwe guli nze nagulabye deeply okimanyi gwatandise n'okugyamu enjatika wansi alimba ezo those are stains amazzi agaba gakaze nero olaba odi olwatiko oluli mu mazzi naawe nero eriiso lyange jjojji lye nkugamba ndigamba erisobola wali olabye ku mwala wali obaddeko mu mwala akavidiyo ako ngenda kakupuleyingira wano okalabe ng'omwala gwatise waliwo olwedde obwatise mu biimu zaawo ze baasibye kakati saagala mukyamuke nnyo naye nze bampita Faruku ali ojja kuddayo geetegereze ka vidiyo nze soogera njwanjwa njagala otunye emabbali omwo those are stains nedda ssebo waliwo enjatika ojja ziraba take your time have taken enough time take your time njja kulaga naddala side zeri naye katwogere ku mwala ekisooka nero nze mpagira okuzimba omwala who is saying no because we've made a show here before nga tupromoting ozimba nga tugamba nti ekibuga tukooye okutuwunyirira abantu waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso nero njagala tubeere objective at some point naye njagala twogere ebintu ebigatta ku ggwanga lino ne bwe tubanga ebintu ebimu tetukkiriziganya n'abantu naddala ku byobufuzi naye development ne construction njagala tukkirize nti tubyetaaga nnyo mu ggwanga erikula ekitegeeza owagira ekyokuzimba exactly ekisooka abasuubuzi saagala balimba ensi ne bannabyabufuzi abamu abagala okukozesa akaseera kono kuba tuli towards elections Kampala si gwe mulundi amataba go gasoose okuyingira amaduuka g'abantu emyaka tubadde na mingi nnyo egy'amataba mu Kampala nti bagamba tu this magnitude uliriza and the solution has never been found nero goyitako ku Ntebe Road njaga abantu bali mu kulimba omanya ekiri ku bata ekibera ku bata oyogedde Ntebe Road nezijukira nga nkyalira kapulimo kange kali ahampi nasanga amazzi neŋŋamba omusajja enteeka muddabo indicator tenkuba reverse nti ate genda ne wali ku Shoprite mugamba nze sigulanga ku kyennyanja yo bata awo ku bata abantu bizimbe amazzi gatwala ne sino truck amasomero abantu bagavaamu owulidde abantu bafa ku bata almost buli season yaki yenkuba people are not speaking about that njagala ogende na Lukolongo owulidde njagala ogende e Bwayiise ono yisa gye bava amma n'omwala gwe Bwayiisa gwajjula okitegedde era nakyo tukiblemingire hamuntu yaguzimbako erugogo gyonna gijja kati Bwayiise abo gijja ne giyiwamu wano omuki munakivubo ne gigattagatta so saaga ekizibu ekiri mu Kampala is not about the nakivubo channel yokka waliwo development plan ey'okuzimba emyala mu kibuga nero olaba mukoko oyo Kampala yazimbibwa ku 7 Hills olidde nga pulaani y'abantu almost Kampala limu like emitwalo 5 egy'abantu oba 5 Kampala kati bulina kweyingiza abantu abawera miliyoni 3 ku 4 otegedde kakati oli bwakugamba ebibuga ebyetolodde Kampala mukono wa Kisona wa oyo mukoka yenna ajja n'akomo n'ayingira mu Kampala so
twali tuyina okukola baali baleeta development plan eyo eyali funded eyali egenda okufanibwa by World Bank era Nero bw'otunuulira nze ndi musanyufu mukko nti obuguudo obumu obuli mu kukolebwa emabbali bali mu bukola babikke emyala bagibikke nti n'abantu baffe bennyini Nero nga tukyayogera ku myala abantu tebannayiga nkozesa ya myala nze mbadde nzije wamu mpisaawo enaalya omukyala ng'akutte gundi za mwana zino pampa takasuka wano ewalabibwa abakesisi wasobola okugenda bakiringa eri munda okitegedde era nnyimiridde musajja nze nnyimiriza omusajja boda ne mugamba mukazi oyo ekyokola kibi nnyo nakugamba ndi mwana wa nnyoko ne mulaba nga yeebwala ni mwana wa nnyoko kungambako so mama nakakande nga yatawusaawo nere ensonga yawe ebintu olinga olaba basi terminal kwalisero basi terminal waliyo ebizimbe nga buli sizoni y'enkuba byafuukaganyegenya nga batuuka n'obiteekako statement ne babigamba abantu baveemu babimenye era bagambye ekizibu ekiriwo kati temulaba nti amataba gase bizinensi naye mu myaka nga 10 okuva kati 10 oyinza okweyogedde mingi ebintu ng'ekyatuuka ewa eno ku kasasiro kigenda tuukako mu kibuga kalina zekkate okitegedde so ebintu ebimu tuyina okubitegeera tuleme kuba nga twagala kwogera ku byabufuzi tuyingize ebyobufuzi n'okubadde nti ebyobufuzi byebikola bino byenkugamba naye olwokuba nti period yakunoonya kalulu abantu baagala bakozesa opportunity eno ey'okunoonya akalulu mu bannakampala naddala abasuubuzi basiige ekifaananyi nti bino byakabaawo leero bino bibaddewo emyaka mingi nga ne constant gye nnakugamba constant mu kibuga abaddewo ye Lukwago abadde constant emyaka gyonna emyaka 10 n'emeka 15 kakati ekibuga kyonna kigenda kubbira kino awo nawe mulaba sente bali kudeme naka akasaawe ka hamu ako kagenda kubbira ako kemulaba kajja kufuuka swimming pool aka akasaawe ako kemulaba ako kajja kujjula amazzi bwekati enkuba neetonya paaka empya paaka enkadde kahamu stadium bonna bijja kujjula amazzi olabe nga swimming pool bweti emmotoka zonna zibbire agamazi newere enkuba essaawa enamba kati Nero Lukwago sooka omuggyeko kijja kuba kya bulabe anti yalabula no Lukwago speaking like me ayogeranga nze mu nnansi atalina wadde buyinza mu office otegedde omuntu ayina office nga bannansi bakuwa obba kulembera tosobola kubanga onojja n'oyogera nga Faruku Ali atalina position ya holdinga nze nkuba enduulu ne Lukwago akuba bukuba enduulu kati ye atuyamba ki Nero njagala tubeere b'amazima Lukwago amanyi bulungi Lukwago azanyi byefuzi namulabye agezaako kwakyuzinga bakansalas b'NUP ne bakansalas b'NUP they don't approve the plans ezigenda okukolebwa mu kibuga era si be balina final say ekibuga kikulemberwa mu load bano bakansalas yabakulembera tuyina executive director ne minister omulambo wa Kampala before nga bino ebintu ebinnateekebwa mu nkola they approve otegedde Lukwago akolagana bulungi ne Misa Kabanda ne executive director omupya era nalabye mu lukiiko batudde bonna nga bafindinga solution ekizibu kyona akirina kuba kansala lwaki Lukwago ekizibu akirina kuba kansala ba NUP lwaki takiyita ku Misa Kabanda lwaki takirina ku executive director aliwo otegedde lwaki takirina ku kyofa togabye oba technical department the technocrats oba eyakola order n'agamba omusajja bamuwene security azimbe ye Mwami Museveni byonna byonna ekizibu yakikwata n'akiteeka ku Lukwago namulabye atudde n'amaanyi ne executive director nga boogera executive director ali appointed by Mwami Museveni Misa Kabanda ali appointed by Mwami who lwaki bano alowooza nti alina okukolagana nabo nnyo natakolagana n'abantu abalonde so is not a choosing Mwami Museveni yagamba hamu nti bamuwajja azimba omwala ku orders ze wabula is a choosing the NUP kubanga bamanyi be baleese omuntu amwesimbyeko mu Kampala okitegere ayagala gaininga political what nalumanyiza ku nsonga y'omwala
hamu mutuufu ozimba omwala like nze I believe omwala mulungi era eggwanga libigwetaaga era twaguwagira naye tewaliwo ko seasons oba bayingiri abasobola kuyiyawo ki ekisobola okutaasa because baba bakola ekintu kyonna of course wabeerawo ebintu ebibaawo baba bakola oluguudo bayiwa ebitaka mukoka bikipaka lerutereera naye ekizibu ekiriwo nti kati wano ku mwala ng'amazzi twagalagadde mu underground tewaliwo assessment emala kusavingako ku destruction esobola causingibwa the process kubanze nzikiriza bw'oba olina ekintu kyokola kakube kuzimba kizimbe olaba lwaki basibako obutimba because of the dust pollution kati amazzi gano fena twagalamu azimba omwala naye wayinza obaawo akantu akali tekinika akayinza okukendeezaako ku mataba oba nero nyina ekintu kyenjagala okukubuulira omanyi kati njagala tubeere very observant ebizimbe ebisinga mu Kampala byolaba ebikoseddwa amataba amataba galigenda underground wali badde parkings basement era gyosanga buno bayita bulooka bannaffe mwe bakolera bojja okusanga pulaani zino mu kibuga tewali eyita nga Lukwago ne technical department erita ya province ebizimbe emyaka 15 byolaba ebisinga ebizimbiddwa ani nani Lukwago badde je nkugambye constant factor mu nzimbe empya eya ebibuga underground zina kuba parkings naye babireka ne bigenda maaso nga babiraba abakola ebizimbe nga bagambye nti underground is parking bamala ne basalayo amaduuka kanso n'ebiraba bulabi n'ebiraba abantu ne batandika okukola be bano bowulira no wonder we don't have parking in the city exactly ba ozi bowulira bali mu underground gye bakolera ewalina oba parking ewalina okuba parking mu standard empya ey'ekibuga gye nkugambe structural planning nga bwe yina okuba mu bibuga okay yeno nayo nsonga kitegedde ne nkugambye constant factor yani akulira olukiiko olw'abantu abakulembe abalondebwa abantu kyovola nkugamba buli kimu ekigenda mu maaso nze Lukwago simujjaamu ayina baakuba ab'emyaka emeka ebizimbe by'emyaka 15-20 kakati waliwo n'ekirala kyenjagala okutegeeza nti ebintu byonna bye tuli mu kwogerako nakatubuuze senga ziwadde parking nga zizayingiddemu amazzi tewandibaddewo nabenjeera ku bizimbe regardless of what is there oba emmotoka z'abantu zikwatiddwayo anti nero njagala tuwuliziganye kozi amazzi bwe gabanga sizoni zino mu nsi zonna abantu bazimanyi nti sizoni bweti eba yankuba otegedde n'ebibuga ebyamaanyi bikyafuna floods zitwala ba Dubai nga airport floods ne UK bakyafuna floods naye abantu beteekateeka nze my problem ne bannaffe abakulembera ekibuga let me give you a scenario omwala guno mulungi njagadde baguzimbe ne waliwo kye bayita okuteekateeka under construction babakola oluguudo nga bwe badde ogamba basobola okusooka ne bakolako paati emu ey'oluguudo one way endala ne bagiziba era ne bateekao ne bagamba bali under construction abantu ne bavuga ku level ku speed entonotono emmotoka nga zikozesa one route nga zeyisa so omwala kakati baali badde bazimba omwala abasuubuzi baali badde bateekebwa nga tumanyi tuli wali under construction for a certain period of time oba bandisoose ne bagukola nga precast ng'olaba bazimba Northern bypass bibridge eyo baleeta byawedde dda ne basibawo bisibe nti senga bagupima baagala gubeere ne bagenda ne babizimba ne babireeta nga bimaze kukala ne babipulesingawo ng'amazzi gasigala gagenda ate nga bazimbyewo anti nero uliya kino kyetwogerako kyakabaawo within 2 months paka wetutuuseero ne bagamba nti amazzi gasobola okuyita okitegedde so period of 3 months nga bagiwadde omwala gutan foundation ye yeyisa amazzi ekale otegedde ekale bali badde basobola KCCA ng'eyina abakulembeza abafaayo n'abantu prime minister n'abalala ne government ne bagamba bataddewo tax waivers oba rent abantu bajja rent bafreezinze rent
No, the solution would be nga kiri kyogambye nti nga basibako oluguudo side emu waliwo technology asobola ozimbako omwala side emu ne gutambula then we bamala ne bazze eno gye gukaze ne bazimba n'eno ne babigatta wakati nera abantu bali badde ne Maria bagijjamu within that period of 3 months nanti taxi waiver tejja mali mugundi taxi waiver data kubi import anti nkugamba abantu bate bakola otegedde bajjamu naye nga tebakola myezi emeka esatu ne mugamba muba tebagenda kusasula rent yeje myezi esatu kubanga eno a permanent solution hamwe agamba nti eno gundi egenda kutambula emyaka 7 so bannanyini bizimbe listen nero and you want me to listen but there is when you don't have to listen kubanga olabanga tukayana ku fees ya masomero bakendeze fees the implementers abandile sokusala ku fees be bannanyini masomero kati ne bino ebizimbe nanyini byoyo politician go government bayiseteeka myezi 3 nga tosasula rent anti yabatabitegeera nero point gyoyogera tuli mu kwogera ku nsonga eri standard bwe yali badde ekintu nga kitkwata ku ggwanga otegedde soko ve ku mbeera gye twogeramu whereby amateeka tegagobererwa because tumanyi kati wana amateeka abantu gayina begakwata ne begatakwata ne twogera ku mbeera eri standard ne tugamba kino ku lw'obulungi bw'eggwanga because we are trying to build a country nga ebintu bitunulirwa mu mbeera gye birina okukola ki gye bitunulirwa mu sigamba nti ono asukulumye sigamba muno nakoze ekyo ko ye twogerako kati irregularities tuli mu kwogerako nti omuntu bamuwadde omwala aguzimbe ninga tebayise muki mu mitendera nokubadde ekikolwa ky'okuzimba omwala tukikiririzaamu kirungi ne waliwo ebirala yadde birina okugoberebwa okay nga tumaliriza ku mwalo okwo omukulu mbwatekamwa yabayo n'agamba nti Kosasi yafuna ekyoja mu miro okukiriza omwalo ogwo nalisuulirangako wakitibwa kati olina kodduse amangu nga tolinatuuka kwako omukyala Nabbanja yazze waliwo yabadde ne ng'agamba balirire gavumenti yasooka negamba bajje balirire balabe engeri gye basobola okulirira abaki abantu Nabbanja n'agamba temukirowoozaako kizibu kiyinza okuba ekizibu kakiddayo ku oli omukyala kye yabadde akuba enduulu tufiiriddwa ebintu byaffe tukoze tutya okategedde nero Nabbanja ke yazze kubanga Nabbanja si engineer abadde bakoogerako yazze nga prime minister anti wuliriza ne tetwalabye ba technocrats ba engineer nga ba approving kuba badde balina okugamba Nabbanja ebyokukola mbuki nti kati oba bazibukula amazzi bazibukula omwala amazzi gayitemu nti oba kino bweki ne bweki nti oba tulindeko period bweti ne bweti naye yazze with orders otegedde kakati waliwo akantu akankutteko nero era abasuubuzi bano nyongero banenya nti bino ebigenda maaso byonna bigenda bakwata paka munakkiriza nti mulina okwegatta kekaliwa ekisooka prime minister ng'agamba tetujja basasula tetujja basasula mwe kibawa kifaananyi kimwe ng'abasuubuzi bano seera zino bagambye tulindemu kati nawudde abala bagamba bagenze mu kooti nero gavumenti ddi baali bagisinze n'omusango ne gusalibwa mangu gamba n'owogusinga baligenda okugusala nga gavumenti yavaako nadda ne gavumenti empya yeriko okay gavumenti esigala esasula munnansi yenno oba yobote oba yamini kasoba nga obanja gavumenti ekusasula but tewaliiwo ngeri yonna gye bayinza sasulamu basuubuzi bano omanyi lwaki nasho gye nabadde nabo bayabadde yansereko n'agamba landslides we zigwa ebuduuda who pays for natural disaster kwegamba nga bizibu obuzibu bwe bayina ojjukira kayonsoso okwogerako wali nti bw'otresinga enkola gye bakolamu bo emirimu okitegedde nti bw'ogenda obasaba ebitabo bya audit documented omuntu ajja kugamba nfiiriddwa kawumbi nga mu documents alinamu miliyoni 3 okitegedde bamugamba tuweeko engeri gy'obadde osasula emisolo tulabe how much your capital was nga terabika tulage ku receipts eziri zemba ne kugamba receipts z'opangisa ekizimbe nga naye asaburentinga ku muntu atamuwadde na receipt bwe kiri otegedde kakati ate gavumenti yo tesasula bwetyo esasula receipt tuwe proof of warrantinga emisolo wasasula gyenkanaki ojja genda okwekanga
ng'ono ayagala bamusasule bwe batunula mu bitabo bye adojinze emisolo emyaka emeka yetaano katenga gavumenti yekola ki yekubanjayo yemubanja kiringa bwe baba bagenda okukola ettaka okukola oluguudo ne bagamba abali ku ttaka baleete ebyapa tubasasule kati nga gwoli wa kibanja ng'olina okwegalira ow'ettaka ate ow'ettaka n'agamba bakuwa mmeka nange enfunako mmeka okitegedde kwegamba amma kyoyogedde so kaakati abasuubuzi baffe omulimu bagulimu naye gwabalemu okutereeza bo bennyini nga tebanatandika kukola ki kuba nduulu ku mwalo ogwo gwennyini badde nkuleetera mbwa batekano sikeeko kaka ya muwendo olwokuba mmanyi eby'omuwendo nsazeewo bulungi okwetonda kwa munna nkuganye kubanga kwa bukuusa kwa bulimba nalimba nti memba w'akakiiko kasi eddoboozi liri wansi abaamutumye bayinza okubanga ensonga eno abatulaba baliwulira microphone basembere omukulu Sseggona agamba atwala mbwa tekamwa mu kkooti kumwogerako mbu baali ekyoja mu miro okukkiriza omwalo okuzimbibwa yagamba akuumye erinnya ly'ebbanga okwonoonekera mu bintu nga bino eby'omwala era n'agamba mwami mbwa ebwa tekamwa oba mbwa just mwami mbwa teriiko okay ekyo kyogambye taliiko honorable mbwa tekuliiko lisiti ya mbwa tekuliiko linnya lya mbwa ku lisiti eno naye omukulu ng'olumanyi balimu makadi mukambwe ebadde ebeera mu parliament yandibadde etegedde embwa nti tetuwulirizanga ku nsonga eno tetugikolangako alipoota yonna ffe ng'akakiiko kakosase kankubuuzi omukulu yagambye mwami mbwa teriiko kati mwami mbwa ali mu mbeera ki era ye tasobola naye kusuubinga kumuyita mbwa mufuula kisolo oba bonna bagenda kwesuubinga kuba kati luno lutalo lwa njovu naye mbwa tekamatanyigibwa mu ttooke naye ne Sseggona nali mulabyeko ng'amiza omusajja Kibalama amakerenda mu kkooti kati eyo showdown Steba Nyangu ebiseera ebimu nnero bwe tuba tuzze wano twagala tusigalemu ak'obuntu kubanga tulina abantu bannaffe bangi abatuyigirako era abatulabirako ne baagala beegombe bye tukola saagala nnyo tutambuze blackmail saagala nnyo tusiga obukyayi obutaliiwo twagala kwogera from a point of information ngeri well researched n'obukugu Sseggona oba yali oba teyalya sente ezo tekiremesa mwami Museveni kuwandiika bbaluwa eragira Hamu nti azimba omwalo n'omugamba nti bamu enforcement directive from the president exactly it can only be overturned by the president himself. Reversed by himself, not the commission, not the court, not anything. It is an executive order. Exactly, people have fought it naye era yasigadde nabbanje byaze n'agamba omwalo gugende mu maaso amid si challenges zonna eziriwo amataba gayingidde abantu bafiiridde mali yagambye omwala gusigale nga guzimbibwa gugenda mu maaso because ye bakugamba projection yabwe ya 70 years nti gwe n'owookana leero ofiiriddwa business yo yakawumbi is it worth 70 years of a nation ekyokubiri kosasa eyo gy'olaba etuulako ababaka ba NRM bangi abasingako siba opposition and it has never delivered anything okitegedde tesingako ki wabula enjawulo ebeerawo nti baba balina gwe bakunya saawa zino bye tuliko nti amawulire gaba covered live tulina n'omukisa nga Ssenyonyi bwe yaliko nti bamutuula kibaamu kuba emisumaali ng'ensi yokola ki nategeera nti kosasi tekola nero Tereza mtogamba tekola like gale we nategeera nti kosasi teruma bannayi walabo omusajja gwe bayita Abdul Katumbu Katundu yakwata kosasi nemmanya nti eno government egenda kukyuka ne Ssenyonyi yakwata ebya bank ebyo Katundu yali owa banka Ssenyonyi nakwata ebya Uganda Air boy
Because us is just a conversation of a cup of tea. And when it ends, it is upon the IGG to pick interest. Exactly. Or not. That's what I wanted to say. What did you get? Because omulimu bwe gukolebwa abakulembeze ab'obukiiko abalondeddwa bakola mulimu mulungi bwe bamala okugukola waliwo abalala abatekinga another step. Yes, and they have never taken it. Kitegedde waliwo omusajja oyo yali mugundi mu kitongole kikino ekyomutindo. Yes. Uganda National Bureau of whatever standards. Yes. Bamukunya nebagamba beegabira n'emirimu nga bagize babuyita ebiru bamuyitanga ebiru. Bamukyusa kitegedde paka leero akyaliwo. I'm not very sure. But so omuntu agamba nti ono bamukutte. It is because he's a biru. It's not because of anything. Agamba ono bamukutte yakola kino. Ebitongole ebikuuma ddembe bimutwale mu mateeka avunaanibwe. So it's upon them okulaba nga taking action oba obutatekinga. So kyekugamba nti structures bwe ziba zaafa nti n'omuntu akoze omulimu omulungi gusigala mu bbanga nga tegukoleze eki teguli accomplished. Naye nga abategedde babakoze eki bategedde nti ono waliwo obukyamu wano. So nze njagala kusigala ku record egamba nti mbwatekamwa bamuyita mbwatekamwa toyogera ng'owe Busiro sebo mbwatekamwa ng'owe Masaka mbwatekamwa mimbwa eriyo NUP eyo ye yali badde esooka okutuyamba kubanga Segona si ayina n'abalala aba NUP abatuula ku akakiiko. So bali badde obujulizi kyemanyi babuleeta dda naye saagala kuwa final judgment kweyo ensonga. Andi kati Segona yagamba a person who is not a member of the commission or ku kakiiko ako ayinza atya okumanya ebyali munda mu kakiiko era ayinza atya okulimba abantu nti yali aleeta minority report kakiiko kwatatuula, which kills everything Mbwatekama said. No waba yawulira nti munnaye twali twagala oleeta, so long as you are not a member you can't write a report. So whatever he said, if really is not a member nga Segona wagamba byonna byayogera byali bya ebigenda maaso mu ggwanga is a directive because tulaba ebifaana bya hamu nga sinkana mu 7 ebiraga nti it was a directive ne bayina wano bayagala kuyita mu KCCA kubanga nzijukira bulungi babitwalako mu parliament naye nga already hamu atandise n'okuzimba omwala byali bikubiddwako it was just to do formalize nga ebalanga emirimu gya government kabagigabadda naye bagamba muteeka akalango mawulire ne modduka n'obupapula bwammwe ne muteekayo ng'abantu baafuna dda emirimu abatandika dda n'okukola so just a formality. Anyway nga tumaliriza olunaku olwaleero Bobi Wine gwe mulundi gwe yasoose okukomawo mu Buganda ng'ogyeko wali emitiyana naye omulundi guno lwaki buli omu yabadde agulindirira yabadde akomawo oluvannyuma lw'okukyalira entaana y'Obote eyogeza abantu ebingi ng'era bagamba avudde mu kabaka alidde mu kabaka olukwera biki. So we all waited to see what Abaganda thinking of Obote's Bobi Wine's visit to the Obote's grave n'okugamba nti yabawa ekitiibwa n'atega okulaga nti tuteekewo enkolagana oba yali beginning y'okusonyiyibwa. Response nagirabye gwe wabaddeko kati ekyo kyo sigenda kukyogerako nze kyenalabye gwe wabadde ku ground yabadde egamba ki ku ntaana y'Obote Abaganda babadde bagamba ki oba abantu abali mu Buganda. Ekisooka nyina ebintu byenjagala nsooka ennyonnyole bannayuganda bayinza okuba tebabifuddeko biwa budde. Honorable Kyagulanyi Ssentamu asimbula ku kitebe ng'ayambadde suuti. Suuti njagala oddemu ogirabe njagala ogiterewo bannayuganda awo yabadde eri mu format ya lubugo kala z'olubugo ng'efaananako ng'engato yo ssebo wano kyogamba engato yange ya lubugo kala za lubugo. Mpa explanation yange nga omuntu akuba torch n'atunula mu deeply nga bwe ntera okugamba nti eriiso lyange liba Joji njagala ojagirabaawo. Yabadde yina ekifaananyi kyesiiga yasimbudde ng'agenda Butambala na Gomba gy'asibuka ewaabwe ku bujjajja. Kitegeeza yabadde ayambalidde ddala ekifaananyi ky'omusajja Omuganda Ssentamu Kyagulanyi. Ekyo
suuti eyajambadde ng'agigenderedde. Ekyokubiri, alina statement ze yakoze bwe yabadde Gomba, kansooke Butambala, waliwo incident eyabaddewo. Butambala ekisaawe kye batera okukolako rallies, wabaddewo abaana abakola ebigezo ne babasindika nga bagala basindika wala. Naye abasajja abasiraamu mu byafaayo bakubye raale ku muzikiti tewakolewangawo raale yonna. Bagambye omwana waffe alina okujja n'akola wano raale nga wali abalala bakola ebigezo. Ekisaawe nkugambe kye batera okukolerako kyabadde kituddeko abaana abakola ebigezo ne bafuna ewalala we bamuwadde. Naye option eyabaddewo yabadde alina kgenda wala. Naye waliwo omuzikiti awo tewakubangawo omuntu yenna raale. Naye abasajja abasiraamu wakati mu kunyigirizibwa okw'amaanyi bamugambye ssebo jangu okuba wano raale ekijja kikole kijje. Ekirala, ekitundu ekyo ekyamuwanga Kivumbi ejjukira ebibaddewo ovulate nga bagambye taliko ku ground. Ojjukira bulungi? Ne Aisha Kabaana. Statement yakoleddwa Butambala. Ground nyevu. Ground tayogera kintu kyonna okujjako yero. Manya, sorry. Okujja kintu kyonna okujjako red. Mbadde jagala kujjukiza bantu muwanga Kivumbi bamusuulya akakofira akayero wakajjukira. So ground ya Mbureera. Ekirala nnero Kyagulanyi yatuuse ayina ekifaananyi kye yasiize ng'atuuse Gomba. Njagala njabulabulamu ebintu byabadde bingi. Egomba bwe yatuuse nalabe Kyagulanyi smile yewaabwe ekanoni nalabye ng'empewo zimufuuyeeko. Essanyu n'awulira ng'atuuse ku bajjajjaabe n'atandika otusongera wali maama wange tata wange baawangaalira awo. N'awuliddeko ng'abanja poliisi yagambye mmwe awo we muli wa taata wange njagala musasule renti wamwe omwezi guno musima. Naye abapoliisi abaagala nnyo ayagala nabbongeza ssente era yabasuubiza akakadde buli omu. Naye nalabye abaana b'Egomba ekanoni n'abagamba nti nze gwe mwalira nze yabaliranga ebikajjo na biki nkomyewo leero sizze nga mwana ndi mwana wammwe naye nkomyewo nga mbasaba obukulembeze obwetwazo obw'ekika ekyawaggulu era ne bamwambaza olubugo ne bamuwane nga bagenda atabaale. Olina ekigambo ky'obadde omubuuzizza wali mbadde nkutemeratemeramu awasoose. Kyagulanyi Robert Ssentambo yabadde ayogera eri bannayuganda naddala abantu b'omu Buganda. Yabagambye nti ebyaliwo ebyedda kituufu tetusobola history wali tetusobola mumenya ebyaliwo ne tukola tutya. Tulina okuzimbira ku ebyo tulabe ng'eggwanga ligenda mu maaso. History yaliwo ebyakolebwa tetusobola bijjawo ne tunaabeeranga ku ebyo. Tulina okuzimbira ku ezo ensobi tulabe ng'eggwanga likola ki. Era bwe yabadde ali e Butambala yababuuzizza mu Lulango. Namulabye nga ayigiriza abasajja abantu ba Kabaka olukyo oba Olulango. Olulango. Ng'alaga nti eno gundi ebadde etondeddwawo oluwonko alugjawo. Ayagala abantu mu ggwanga lino nga babadde preaching information nti okwegatta ayagala bond mu bannayuganda bamanye nti Uganda ggwanga lyawamu. Twetaaga togetherness ne unity okulabanga tutwala eggwanga maaso. So all in all Abaganda si banyiivu wadde ku Kyagulanyi genda ku ntaana y'Obote bakkiriza nti time etuuse twesonyiwe tutambuze eggwanga. Bennayogeddeko nabo ku ground abantu ba Buganda baŋŋambye ebigambo bino. Baŋŋambye nti ekibawagiza Kyagulanyi mu mbeera yonna n'abakulembeze abamu bye boogera lwaki tebabiwulira nti balowooza nti abakulembeze Mengo they distance themselves ku ebyo ebiruma abantu nti abakulembeze Mengo bejja ku bantu n'ebibaluma tebakyabifaako wabula bo balina obubondo bwabwe abasajja abagagga n'abakyala abagagga bwe balimu bwe balowooza nti bwe balina okubeeramu nga batembeeta. Kati omuntu wa wansi anoonya waasobola okufuna obwenkanya n'eddoboozi lyasobola okufuna mu bakulembeze bawulira nti ayina eddoboozi asobola oddituusa
yekka ssaawa zino. So kyogezaho ngamba there is a gap of detachment between Mengo and the typical local Baganda abali wansi. Yes. Bawulira tebakyalina gye basobola kubanga luli abantu bwe bafunanga obutali bwenkanya okuwulira kubanga let me tell you nero ekizibu ekisinza okuba mu Buganda wano n'ebitundu ebirala ng'obitwaliddeko baleta bubbi bwa ttaka ate nga abantu n'ettaka libatuddeko lya Ssaabasajja Kabaka erisinga okuba ery'engi tewali abayambye. Kale we out.